era buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma ane naitwaliza muli kubanga erinnya alikyusizza ngenda kuteekako hadi ne bu emoji wamma bali ku executive media ono omuwala gwe mulaba ayina ennugu era yabadde nga tasobola kigumikiriza okubeera nga real time with me minza agituulamu ng'ayagala ebeere real time with sugar and Faye. Yalemereddwa okweyita erinnya ly'ekiyisiramu era mbadde nsaba abasiraamu mumusonyiwe akomewo ne Adija ngale lwaki bakwadde erinnya ly'edda kojja wange ye yali mpedda nga nkyali muto ng'omutabuliiki ng'alina abakazi 11 waliwo obunyo mulaba ne mu mabaala tebategeera bw'osaba abantu nga tamidde tebategeera bulungi nti oba gwani buno bushami bushirati businga bwe wafunyeeko lwakuba leero sigenda kuyomba nnyo omumwa gugenda kuba mutono ddala. We have Nimrod on the show leero. We are proudly sponsored by Bubbles Beauty and Micah Ali. Togenda sobola kola mukwano. Mbadde njagala kwemulanga wewe mula. Togenda sobola kola. Nze ne My Alika Rentals asangibwa Massachusetts neera nga musobola okupangisa emmotoka zonna ez'ebbeeyi obulungi. Lekera okubonaabona gundi akweka emmotoka takkubire waliwo abavuga ez'amanyi mukwano funa emmotoka ennungi ewa Alika Rentals ali Massachusetts. Omulimu next week. Ogenda kuba bani omulimu? Gwe nedda gwe ne Alika Rentals. Ono mwana ashava mu show. Bani mulodi nga sese nga ngambye bbaawo. Kinsanyusizza. Mwadi ngambe kichogezaako gamba. Twali gambye eki? Nti something. Bambi nange. Nera kubona agenda yo bamukyawa. Nedda mukwano tukyogere waneno ku executive media kunze nona ani ali singo omanye banga lyo malidde mu basingo oli malidde mu anti nkubuuza mu basingo malidde mu banga ki infunye mmaze ebyange biwedde neggulo yesibye ku JPC Nimrod olaba oyo mwana tomuwuliriza nze saakugambiddewo nga twakayingira mbuki eggulo babadde beyita Eve nga JPC ayitono Eve ng'oliye Adam nze nsobola byogera n'agenda eri nafunayo Eve omulala kajja pisi nakalabyemu obwenzi era nakalesi naye nze ne Nimrod kasituli tuti jakubakama nkugambye gwabadde agamba gwayagala okulya minisita omwagaza naye bannabalina olugamba naye lwakubanga bangamba oyo gayita wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Jalia ine empisa embi ezisembayo omukazi oyo. Atuwate motoka nga ate batuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyizaka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli katulamanyi. Akanyigira ddala ne kastopinga nga yinginte. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okumpa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono. Genda mu ba Alika Rentals. Balina emmotoka eza luxury, ez'akabi, eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi. Bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sala zino sonde zepa Jalia asobola okufuna emmotoka mu bakali. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-252-278. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Bana yenze mundeke genda vamu eno interview. Nesogera ku bakulembeze. Akali mukagenda. Nesogera ku bakulembeze. Banaye. Naye bambi agenda wakojja kagatamu weddaga ne Shalom atunda eddagala kibi nnyo omusajja okubeera tosobola mukabe gwe nawe ngenda kugoba tosobola kamera ng'ekutte bantu babiri kibi nnyo omusajja okubeerawo nga toyinaka ate kati abakazi bye twagala ebyo ssaawa zineeno olaba wadde ndi mu kisibo ndi Adija nasiibye naye mukwano nze n'akantu kwe siva era oyo minisita wammwe tayise naye gwe nobeera mukwatidde mu by'ekisiru gwe waliwo okay bameka abakakugamba balinga abi Nimrod tokikola
balinga abiri ate kati jjukira n'olugambo ruma has it nti nno naani ne anti wagenda kwa wajangu nawe tukole ngenda kwa ebintu ekisiru ola wali guilty Nata munja kambia kisiru guys I do not have the simanyi bechoka simanyi bakulembeze siri na mu ye mukulembeze ekigwe twogerako tetulina linnya lya muntu ebintu bya minister si byagala minister wa mujjukire wanene waliwo mukyala wa gundi yankubira essimu mujjukire nsaa kunteka mu bintu byammwe oli owoli honorable Namibia no regardless Nimrod kagambe bana bakimanyira sita katangende mu depression ngomukazi amazeeko emirembe angamba nesonye ebbawe nga simuliko nga mukazi tewamutu wamukolako bulungi mundeke temuddamu kunyongeramu ebyo bintu nze baddemu banno nye mundeke just muli batiti ama Nimrod buza kubali ku executive media gwe bisoose nogezo obiteeka mu gundi mu show producer ebisoose nogezo obijjamu eno yabadde real time nganza ino banashi akatambi nakatuuka ddogolyo ne likwatagana neryange weriti ne lyesisinkana mbuuza ku bantu wamma my love kati gwe minister tomwagala sina minister gwenjagala lwaki toyagala njagala speaker olwo kati ola nze sina minister gwenjagala ekyantukako nze nkimanyi nze nyina minister gwenjagala ye nsobola n'omwogera waneeno watuwarism andi waneeno era mmunoonya nze omundoza mula nze n'ebintu byaba minister sibimanyi nze bambi mwagala nze mbimanyi ne kati mako ogenda kumuddawa just lwakuba kale mufumbo nja kiwa ekitiibwa naye era ninze baawukane abalongo bano bakoze otya asya tukwana balina abaana bataano muyingira oli wagamba mukaaga muyingira mu toys ziriko staff only si business yange tona kyagaza baana be nze nange ebyo byankugambe kati oli omukazi wali omwagaza anedda nze nange era yangamba weesonyiwa ebbange ne mugana ebbaawo yandiko naye n'ekirala nze sikuyinaako buzibu sina gwe beera gy'oli nze n'abaana sibalinaako buzibu ngamba wali oba nzaalo 10 ku minisita wo olwo mba ngenda kukola oba oyingidde kasomero ka dormitory oba oyingidde kasomero nze wamma bano oliyagala minisita onayagala speaker nze gweoyagala nkulembeze naye bannaye shuka n'otuwagalira omukulembeze tuyinza okuwa awaadi mukulembeze eki omukulembeze yenna omuntu yenna akulembera tutandikidde wansi minisita speaker kati gweoyagala olaba mweno regime kyalema kuba banzaala leeti tewali leeti naye tewali byamuleeti bandoza mulaba ebizibu byensanga ate shuga olaba omukulembeze tetulina mukulembeze waggwanga getwogeddeko just twogedde bwogezi mukulembeze omukulembeze boba ogamba mukulembeze era nina mukulembeze olina mukulembeze owa akulembera ki mugambe nti mukulembeze nga si waggwanga n'akadduuka akatunda emizindaalo mbu yakulembera abakozi Nimrod omanyi omukulembeze oyo shut up nange kabankuba akamasaide alimba wallahi bilayi talayi nga azandiga leero nga nasiibye agambye eki gwe kikyo nakyo mugambye wavuddeyo n'oyogera nti kati eno interview yonna egenda kuba yakwekuba bwama kaama ku kaama eno bampa eno bampa Nimrod atunda mizindaalo sina muntu atunda kintu ekyo kyemugamba sina muntu atunda kintu oyina akozesa emizindaalo akozesa emizindaalo omusajja wange akozesa emizindaalo Nimrod statement gy'akoze erina hidden meaning ndigirowooza akozesa emizindaalo nga gikozesa ki simanyi ayinza okuba ng'agisetinga apo oba ng'agiyimbirako oba ng'agiwa abalala ne bagiyimbirako kozesa emizindaalo gino birimu radio presenter akozesa muzindaalo owa tv kyekimu owa ba mc kyekimu abayimbi kyekimu aba theatre byonna kyekimu kati owuwagwa bonna simuli kwegamba tetusobola beerawo watali mizindaalo bawo ali mu entertainment no naye nze shuga anyumiraye
ayina ngeri gyasobola okweropa munaddawo neyeeropa nga musanga live ku TikTok nga banteekako dakiika ejo bali bamuga waayo oyo ate kisirwashi tomuggyako Nimrod, you talked very well. I know. Nimrod, we talked very well and you said bye. I'm sorry. How long did we talk for? But you usually come on the lives and you go. Now you're Nimrod. Genda. Who is that one? Onamgamba number 1 DJ Uganda. Guy yantama mujeko. Why? Kapoya bogera Luzungu. Like Luganda rerunji compared to Luzungu. Yeah, what are you doing? Olozanze mwagala. Sina che mwagaza. So compare high five. Ani gwe tuliko. Mukwano namugambirawo nga yakamugamba temga simusimira sirimusimira mission igende ko baawukane. Beba manyi. Nze nange nkola bya. Nze njagala baawukane bambiere saawa yonna. Twatandise dda oba tukyali message. Yanjula program tutandike. Tukole bijemu entondo. Wasazeewo mukolikola. Ko tukole. Cheche kyakugana n'ogejja omumwa. Aula bambi kapo yeli mu lusubo ka relationship ko esawa yonna kagenda. Ne bannange. Tomutumidde. Tetumuyinaako buzibu. Ani. Mulinako bambi samusimba. Ani. Tuyina gwe twogerako. Kiriya wala. Oyaga tugamba mukyalawo? Ati gyaliwa. Talina lwaki omumusiba. Taliwa. Oyagala kunkuba kaama. Teri kaama. Sigenda kukuba kaama. Teri kaama. Nimrod werabidde nti nno twaliko ewa Mr. Henry ku the villa ne banfungana mutoyi. Yani yakufunga. Nimrod. Mwandize no ngamba wala. Era najja ne kugamba. Okimanyi asobola okufungana nga tebamutumye nga yetumye. Nangamba. Abo wajja kuvira. Wasanga ntudde nani oba nagenda nani. Regardless era bajjanga mutwalo. Mutwalo ki kyolimba atanse no wayiriza. Nakujja watu loke tugenda kuvira. Waka. Hey mama. Oh my god. Nice. Stegeza. Turo mtima kutanse no kunno. Si waka kukubo. Kukubo na mpiki nga kukubo. Oli ayakusanga motoyi. Yali amaze okwogera naawe nemwewa hug. It was a hug of like 5 minutes. Kubanga mwewa hug mpaka nga omuyimbi amaze oyimba. Chizo kubanga ayina be yali yes ngo mukamfati. Minutes abafiiriddwa. Ngoli mugaba naye baby so kalengera baby tebi. Kati oragira na leta glass no mugamba anywe kati nanywako olwagira nenvaawo kubanga nali ntute ekiseera nga sigenda muki muluzo manyi wembera mu bantu bangi tolaba nti nekaza amagulu ganeegaana kati nenfuna obuvumu nengenda mutwe naye nakatuka bwe nti muto oyo muwala najja nagamba si yadonyedde kirasi mmeka no namugamba si mboki nambuuza bwe mpita Nimrod. Nemugamba Nimrod is my friend. Wangambe nazze naye. Ye nagamba ki? Nze bankubire mutoyi. Friend ngencha mbere ku for you. Ngasi mudwe mutoyi. No I didn't. Olaba mutoyi kuja nagamba Nimrod sugar omuyitotya. What's wrong with that? Oboza and you do what? Nze saga akunkuba Nimrod. Sha. Era nenzija ku table nengamba Nimrod nangamba abo baveeko. Kyayagamba kyali kisaanidde. Kuba kati wali yali agenda kukola ki? Ye wali ogenda mukola ki? Ebintu byakutiisa bibeeramu mu ggwanga. Nali nkuyita ntya ye. Era nabagamba he's my friend. Gwamanya bawala nga bakufunganyeko mutoyi nga wanywedde musabe bintu byakufiira mu bbaala. Tewali ebyo bintu bya kisirusiru naawe. Ate shuga kankubuulireko ebyo bintu tebikutiisa. Kati nze ebyo byongamba okyalo nebijja novaawo. Lwaki abasajja tebakufungana mutoyi? Ng'olina akaana k'oli nako
basajja ba munaye abasajja I don't know but abasajja kirimu nnyo mu bakazi era omukazi ogenda olabanga abantu bakutunulya bakuzimu n'omujjagala omusajja ajjansanga mutwe yangambe oyo mukazi gw'oli naye wange okola ki naye oba ogenda kukola ki mukwata omukono ne tugenda ku table wentudde ne mugamba ongambye otya ono wuwo gundi mugende ate okisobola kati omuwala ye wagamba nti no nedda no nze kati mpita weita negajjawo ebyokunywa byange nteeka wali waliwo possibility ng'omusajja ye yamwesibamumanyi namumanya omwana yanesibako nankolera birthday wish ku TV nagamba mundi mukazi we nga nze mbadde mu relationship bulijjo nga simanyi nti ndi mu relationship iye bibeerayo omuntu asobola okubeera ng'oli mu relationship nga 5 ye naye nga zonna tomanyiiko yadde n'emu simuluzo kyange oyamanyi ovuga emmotoka oyo sensuubiramu oyamanyi ovuga emmotoka anko ng'olabikanga kansooka ngende njijjewo leka ngende njijjeyo okimanyi nti eno show ebeeramu abantu babiri I can as well leave the show ne mukola babiri yawe entondo kyuga abazadde baffe bafumbanga abakazi wano baani abali mu kufumba oyasama nedda nanti kati gwe bbuba lotandise otteekawo tulinga abali mu fumbiro limu because producer amatola banga waneeno balina engeri gye balinga nedda twambondinze nnyo balinga bali mu NUP nga bawakanya NRM anti bali bebekwata abantu abangi banefa ab'NUP nedda tulina engeri gyasi gye twambondinze era nze I cannot live without you mu ddakiika 2 ze muwangadde mwenna abadde akebera simu yo era bwedda yeebuuza abadde wano era bwedda yeebuuza Nimrod akola ki munanka ekyo kimuvudde ku mutima kyakabejja ayagala kikubuuza kati kambireke onasiga nsobola ogibaggulira nedda nali nkulimbye abadde agikebera n'agamba eno WhatsApp group lwaki Nimrod ali mu singles club simanyanga lwaki ali mu endayo yogedde ki omusajja ne bwatuuka myaka 8 aba akyali single kati nagamba nogamba olabikola bakinakukka kati nagamba olabikola bakinakukka ekyo kikuvudde ku mutima kinakukka kyeki nange sikiwuliranga nako siri na muganda ebyo sirimanyi omanyi feyinze namumanyira feyi yeganako omuwala nga boogedde Olunyarwanda namubuuza gwani nze nayogedde ku Lunyarwanda nze onamugamba kati gwe nakumanyira wamma abadde agamba mbu olabika watching porn ani ata watching porn me I don't I've never watched porn nkakuweereze sibulaba nkakuweereze sibulaba kankuweerezeyo kamu sibulaba era ojja kabikula anti mmanya nti no nenzijako omanyi otya kati era ngambye nti kankakuweereze era ngenda tuuka nkadiliitinga budiliitingi anti era ng'omaze kalaba nsijja kalaba I don't watch those things nezanyira owange kati lwaki ndaba omulala just to find inspiration in a style nze style nze inspiration nati Nimrod agambye abuulirira ba singles kati olayo tasawa kufuna ngeri gy'ababuulirira ng'ebyo ebintu tabiraba so it's okay sinako obuzibu you know yeah nkuweereza oba kaliwaka nkuweereza ate ompeereza bintu bye Nimrod ebyange byebibyo so yeah oh my god ana interview simanyi obe naggwa bannaye nze sikulabanga from him to you sigenda kabikola kako katuuse sigenda kabikola lwakuba nze ndi mu kisibo nandikubikuliddeko nenkugamba aliza muli ebigambo ebyebwombi wakafulumya mukamwa kigambo ki ekyobwomu kye nakafulumya tino minisita alina akantu akatono kyabuwemu tukireke bambi ate si katono wakalabo otya
Inze omusajja mulabira ku fly ya mpale nchikunyonyedde enfunde eziwera yes. Producers tukanze nkugambye size yo. Soko indako ne sweatpants olabira mu fly yo musajja. Kate sweatpants esinga okulaga size yo musajja. Kati naye empale ya producer. Asitukadde wali. Okuba bamika producer kakyali kana kutoka kantu kayo kayinza okubanga. Talina bwana buto oyo yansaba ka chocolate. Waliwo ka chocolate kaliko embalasi. Kaku. Bwakala bwe tubaita weddakiika 4 ng'osonze. Oyo yanneegayiriro kamowa ne mugamba sigenda kakuuli mwana muto yanne bubi nnyo. Naye banne ntegedde ero nti ndi mwana muto asikawulirangako. Nze nali mutundira musawo. Nali mutundira musawo waliwo musawo wange bamuta Sharon ali awo alintinda. Kabaami si kabakyala. Kayinza okuba naawe bw'okalya ng'otujja. Nedda kyenyinza okukola wemanya nti nno omusajja munafu yabaloza mwade because it's totally chocolate. So kwendeko owa abasajja ebidagala nga tebamanyi eba chocolate nati ogambye nnyina omusawo wange omusawo atunda ki medical doctor medical Sexual. No medical anaye I know chocolate yamujja bweru kati is it chocolate oba chocolate ali mwe bw'omulya aba chocolate oba omulira nga ali chocolate naye ali chocolate kumba agenda kukolako kubanga mbanchirabye nti no waluddewo yes manchiraba nti wayanguye si wabasajja na si wabakyala wanze omukazi bwe muli ambashi waliwo no wabakyala naye omukazi bwe muli ambashi ng'olaba kasimu kunoonya bannayo oliwa njagala kuggwako buno busungusungu bwembeera nabo bulekayongerako obugazi n'obunene akabeera nga ogenda okulaba nga black sugar nga tubulire olina products kyendala ez'abakazi olinayo kyendala V-wash ani a gen wash yakola atyo it's a oil waliwo V-wash nyingi abantu ze bakozesa naye ezisinga eziva ebweru zibeeramu olusabuni which is not good for your vagina kubanga ekyusa pH naye tuwuliriza tusirize fena tuli atenti okitegeera so this one is just oil ekuyamba okukendeza vaginal bacteria kitegeeza oba ne low chances ez'okufuna infections then abakyala babeera mu period babeera ne irritation ekendezako ne kweyo irritation gy'obeera nayo wansi then ebiseera ebisinga abantu abakyala balowooza tebalina bwagazi songa nze siranga senga abuulirira bantu no sizakanika buli lwabeera ne infections tuliko feeling anti nkugamba buli lwabeera ne infections obanga atalina obanga atalina bwagazi so singa Nimrod waliwo n'abawala abebaka n'abasajja nga tebabayinaako yadde feeling anti kati mbansasudde so oba olina oddeekawo what the hell ne woba osasudde feeling waliwo we zigaana okujja nakuteerawo buteezi nkuwadde sente zange za feeling zo anti wataba na feeling tagenda kuwoma waba tagenda kujirira by'oyagala ne Lake Victoria eba teriiyo yadde waliwo abantu abamu abali mu bizinesi nga bizinesi yagimanyi nga ne bwaba talina feeling because otaddewo embeera feeling erina okujja naye nga amazima matuufu nze ndowooza seetaaga feeling weetaaga feeling sugar nokyengeza anti nkimalayo sigambe nti seetaaga feeling okwebaka n'omusajja naye kati feeling ku musajja omwavu nze zibula ngenda okulaba nga tewali otandika okufananira abakyala abasajja tuli banjawulo waliwo abalina ssente nga bwaziteeka awo nze waliwo omuwala banamu mu kisimanyi kibatuukako yagamba ye kasala bakusente yenze mba mpulira nga tuyise mbingi nga sobola kubeera wootali ate waliwo omulala nga ye ebigambo bye ebigambo omusajja byayogera anedda anti kati nze kunze newatalina sente ng'ebigambo by'omugambi nga waliwo amukwanyawo mu kkubo ku counter
wanonga ebyokunywa webiri oli talina kyeyavuze okitegeera nagenda awuliriza ng'agendayo just ng'omusajja ebigambo byamugambye bimusesa bimusikiriza najja nagamba naye the guy has words ebyo ebya words otandika n'okumpunyirira akamwa vibe gwe olabika togimanyi naye waliwo newobeera ng'omuntu ne bw'aba ayina ssente nga bwe tutuuka eri akugwako obugwi mukwano feeling teyina nja bitereeza nze mba nja bitereeza nga si kikulu nze ebya sente by the way either against out siri gamba mbunne ebya sente sibiriimu let me tell you something nenze sobola kwebakana muntu gwe sitakuyetinze bondi naye awo feeling weziva anti nze sente zireeta bondi ate kati ebevudde wanga omuntu waka kati nga bino byotambula nosanga Nimrod mukono gaba n'ekyo Nimrod no kirya oyo gwe boyagala okulya kati awo ne mutandika okwogera bwe mutyo ne mujja awo feeling ziba zikula ne bwe ba weekend ku Friday kiba kiwenda feeling ziba nga sente ze sizoyagala okitegera naye mwaba sente mukwano Nanze okubeera ngo by the way nokubeera ng'omwala ayagala sente kiza ntayina zize mu kijjeewo ekyo amubaba masiikini mba musabiriza nedda mukwano nkulage mobile money balance nedda kale kati gwe sooka wejje mubalwa abawala nga bafuuka bamasiikini nga bali ku apo nze sigenda kubeera nze kyekyabintamya nabikunyumiza lyo kyekyabintamya and by the way women you should stop showing men that you're independent every time you do it buli lwalaga omusajja ntino kyo tekiriiwo kankuweeyo bebe byantukako sibiddamu wachikola gwe wachikola noyiga shuga naye n'abasajja tebali gundi ATM zaffe ntundi bagenda kubeeraawo akuweeza enviiri akuweeza enjala alabirire abeewammwe alabirire baganda bo jjajja yamize pini ng'osobola okwetuusaako ebintu nze nina omusajja sirimu erabira mu bulamu bwange yankwana nantwala ku dates leero kati enkya nali simanyi nti azze nali ndi awo nga bana bokuredi buli omwanga waliwo emmotoka ezze wano eriko number plate yalinnya lyayo like yaani mugenyi waani kati nga nange simanyi nti because I was in studio with Abinas netina najja n'afuluma najja nangamba sugar waliwo omusajja aliwo biki kati nankubira essimu nangamba ndi wano eno mbadde nkuletedde lunch nenfuluma nga ye nanyini motoka eyo nenyingira bulungi kati netwogera mu motoka just awo nga netedde lunch olwamaliriza waliwo sente nga ziri wano eno wano nga wano eno otekeezo bwaziraba n'ogwa mukwano no nangamba wano nga waziteeka nazitawo kyova yadagala kugirawo motoka wali nangamba bebe ku sente zo ntooleko mmeka njabo nawulira nga njagala mulaga kika kyange kyonna yangabuga bebe ku sente zo ntoleko mmeka nowulira nga wenna oweddeyo nga mpise mu bingi naye sobola kubeerawo waatali natandikirawo okulaba emikolo nga nzija mpuba bwenti oli wa mukisa wakolimira abantu waliwo kanene akayimba ke batera okuyimba nga n'obuyimba otandise obuli asinga tebana bakugamba obwedda bambuuza kimu omusajja taakuyiwe nga bonna buli wali nga mpisa abayimbi banyingiza nalaba buli kimu kati okumanga nalaba buli kimu nalaba n'abaana betugenda ozzaala bwe bafaanana zaali mmeka sugar ezo sente tetugenda zogera muwendo kubanga baba ku radio eno situation gyenjogerako abakuredio bagimanyi nga nsobola okukusaa ne kuba oluyina okusasula yakuwako ku sente ezo anti yangamba zaalibwawo nangamba ku sente zange muweeko mmeka ne mugamba ebyo bintu ebyekisirinzi tebabimbuuza njagenda nazo nga sikwaddeko yadde n'ebibiri nangamba nondi serious ku sente zo ntuoleko nemubuuza za nti zizo nenzijjawo nemuwaako zenamuwaako neera nti nomuleka mu mmotoka agenda naye saawa zo weerabira neera nti Nimrod munabawala nze era pidi namugamba mperekerako client tewaddayo kukola kya nkutidde nkugambye nedda bwe mukwata ono maama wange essimu gwolabe yange ngikutteko this is my mom tutandika kunnyonnyola bintu bya kisirusiru ffe tetulina kye tukubuuzizza hello mbadde mayagenda muteeka mulawo mama habari salama niko interview nitakupigia baadaye
Kankubire mami. Niko interview nitakupigia baadaye. Yenze kati. Sawa, acha nimalizie niwapigie. Sawa. Hizo kodi twazitaita. Sawa. Nitawapigia, acha nimalizie hapa. Agamanya sikyagateeka kuba sajja. Era bw'oba kibirige nkutaako kibirige ow'entinda. Nabirekeraawo. Aha. Kati mbadde mugenda vaano mugambe omusajja yankubidde woololo. Mbamanyi. Tebakubira. Olaba my world ne bwakubira leero. Enkya kuli munakubira. Lulyeri. My boo. Bunakubira. Gagamanya bagatolawo gatuuma. Kati kyagatuuma basajja. Tutandika kuddaawo. Tubeera mbuliri wali nga my boo akuba nga nze nina boo. Nga my boo ali wali akuba. Gwenga totya bidudumu. Ne bangamba soko hold on. Nesibamu. Ne honestly speaking inze if you pick bwokwata essimu nga tukola sex bwenfunira nange nfuna abaffe ewaffe ne bwaba muganda wo ne bwaba maama wo ne bweba imagine inze sikwata ssimu mu sex kankubulire shani waliwo abantu abamu nga bwe bakuba amasimu alina gikwata because oli bbaawe oba oli mukyala we ate yateekamu ssente akugamba n'okugamba Nimrod toyogera kansoke nkwate nesi ngoli awo tuyanirira nenvaamu netula wali at least si musajja wa kikaacho tebali kikukoze nenvaamu netula wali nokwata essimu yo osegera kati hango omulimu ogukoze oti katugambe mukale feelings zifuddefuddemu awo ziba zifiiridde ddala ani akulimba no kwate simu yo boo I'm sleep no I'm sleeping I'll call you tomorrow fuck that shit no komao nze nengenda maaso sagala kumanya ate nange nsobola celebrate your heroes nange nsobola kugamba don't say a word let me first receive this call oba okyali ku ssimu wentambulira nze nange mba nagenze dda ani gwomanyi I'll call you tomorrow when I wake up call positive adwa banenyiza kusinisa ebintu tewali byenyo byosinisa nenze ngawo tukira okuva ku ssimu nga nkyali waawo ngulazeewo nange gundi tovola tusula eri mu nsozi tolina bwokkirira ne bwemba siyinaamu ne bwemba sisobodde ne bwemba sisobodde nga ngoli ku lusozi kale noba toli mu sex naye ng'otudde butuuzi naye awo bbaawe n'akuba n'akulaga mbu ajja kugenda wali receiving a call. That is respectful bwobanga ogenze eri. What's the difference? I mean, if they called my phone name, I've excused myself ngenda wali nenkwate simu yange. But you think me I'm stupid not knowing that is somebody. Nedo boshitegede nawe batowulidde bino byayogeredde wano. Shitegede nkwate omusajja nsinikira. At least you excuse yourself. Ngenda no obusungu bunkutoyizo gamba bali mu kingo. Kankubuze first of all tutuddawo ku ddeeru ki tuli twekwana oba twesabako bwesabi. Bintu bibiri byanjawulo. Si kwesabako wamukwana. Okwana kirala ng'oli mu relationship. Mune mubikola. Abantu ababeera mu relationship tebakwana basabako bakwanira ddala oli n'akulaga. Bakwana nagamba n'okugamba ensonga lwaki alina oli. Nagamba n'okugamba bakuza abaana. Naye nze kyaka ne mu nsi ndala. Nze n'omusajja yangamba nti mukazi we yafa. Bwe mbeera ne girlfriend sikwana okusaba nsaba nesida mu bintu bya era ngambye bwe mbeera ne kati oyina girlfriend. Ekyo kintu nga kizibu omusajja okuddamu ekyo ekibuuzo. Zatabuuziza manya. Ansobola n'ogakubuulira. Oyina girlfriend. Ngenda kebera musimu yake. Nimrod oyina girlfriend kubanga ogambye oba ne girlfriend. Let's story about that nagwayo ndwakuwolereza tofai. I'm a very honest person. Simanyi na kulimba. Bwe mba ndabanga ekintu kinsuseeko essimu sijja gikwata. Okitegeera. Number 2, what kind of relationship bwe mba nkusanze nga tuli muzi high nkwagaza ki era nkikubuulirirawo. Ntibyakompaako bulungi twandyewaddeko
ogamba gwe Nimrod ebice bichola ko ina bakazi mugamba asina baka nino naye bitubifaako tukoze tutya so tugenda ovaawo woli okudde waka ng'okimanyi Nimrod ayina ki girlfriend noyingira ne mu nnyumba ng'olusi n'ekifaananyi kiri awo ate tolina kyakikolera togenda kijjayo. That's why I would rather omusajja wakiri Airbnb or hotel or something. Nasagala agenda abasajja kusanga buleega. Ebyo ebintu tebikyaliyo. Kyaliyo. Tulina drowa yabyo naye n'omusajja katinze ono guy twalina mu relationship. Yeah, Bambi yafuba okweka, but men don't know how to kukweka if you've realized. It is just that you girls check too much. Waliwo akantu kenakweka walaayi ninga nenkola nga nkimanyi kali safe anti kyenkugamba naye nagenda okudda nga akasoko anti wulira yes kati nze naita gundi naita Oli house manager waffe alongose gundi ekiro we had something like okunya kunje wakaye omwenge ne guyiika nnyo kati nga eno wansi wa like oshagera ate ne gundi mwagenda mumujira ne mugamba longosa like literally everywhere okulongosa kati nensalawo nengamba nabino kambizingezenko nasanga mu bugwe nayenze kyenkola mbuzayo wabutadde just kyenkola ekyenjawulo mbuzayo mbuzinze singa we wabuzinze ezo banga wabutaddeyo paka kati nze mbikuzingira ne mbiteekayo era wobisangayo manya yabirabye oba nokajjano nokazzawana nomaye mfo kyeki omanya nti yakalabye kale nsobola obbukugirawo ne mbiteera ku buliri kali kabuwe kati jaolyo kakweseewa dress kali awo kali kamaanyi naye nga nakasaya ku ngatto nakwabirawo nti sebo ate nakola ntya naye yayagala kundaga mbwaka yakati azini yakajjayo bwe yamala okulongosa n'akateeka ku ngatto wennyini wamanye mbu nina okulabawo kati Nimrod mbamuwulira mutya ate kati nkikolere ki tamuwuliramu bageuti bonna tambi ono muwala mukozeeko oba you explain and be like this just is my sisters wakajewa there's nothing like my sisters it's been there for a long time abasajja tebatwagala nabagamba nenga chechi bannaye bakazi tubeera tulongoosa okimanyi osobola ogenda ew'omusajja ng'omusanze leero n'ogenda ewuwenda lwaki tote byolongoseza biteeka wawalabikirwa naye n'ebiri mu drawer anti mba njagala mbikuzingire nkutere wano vesizo wano wabeerewo already nga bizinge obijjayo ate obijjayo byaki anti mba njagala labayo Nimrod olaba kati for example me mba njagala vesizo zibeere wano socks zibeere wano boxers wano waliwo mpale za jean wano waliwo stretch pants wano waliwo t-shirts wano waliwo formal shirts ola nga bw'obipanze oli ne bwajja n'abisanga bwe bityo wakiri socks ezibadde wano azijjayo anti mba njagala socks ne boxer byesembere ne vesti obyanguye oyagala kusaawo kikyo essaato zisanze empangi wano jean ziri wano vest ziri wano wakiri vest ozizayo abakazi fa tulina okukola boundary nozikyusakyusa otaddewo ekikyo ofaki tuba tuteekawo bunkenke tuba tulina otuteekawo bunkenke mu relationship lwakwanza sikyalongoosa nange nsangeyo boxers oba ki atwambalira ddala enjawulo eriwo tuzambala boxer tuziina kwambala nnika ya mukazi kale ffe tetugenda mu nnyumba z'abakazi oba tetwemakula oba regardless boxers tuziina nze na boxers mpitirivu naye zange nzambala zigula mu tawuni oba nobeera nosiba mu boxer kati wamwe tunakwatayo ki tewali kwera tebiyo esaati zaffe muzigula muziina boxer muziina tuzigula pants muziina ne soko tuzambala nedda kati kagambe kati olina enkofiira tuzambala ogende ewange osange nikanga 8 kugambe zange enzambala nekiro kwambalireyo emu nakaleega because kati ffe ewamwe tetulina kyakukwata buli kimu ekyabasajja mukyambala nengatto zaffe muzambala
waliwo engato omusoso kati omusoso gamba otya nti gwange neno namuwala ayambala engato 45 gye bali ne baba si 45 ne baba ka 40 era siniiko olabira ddala nga ya musajja naye nga omukazi yajamba nedda 40 ekyo kigere ky'abakyala kyakukwata naye omusajja tubeera benzi ngenda atandika kugula nika nguleyo ne afro zange wiigi ojje nzikwambalire kugambe bebi wagwana oyambale n'akakondo ku stripping eno kakondo kugamba ono material wange wa sex ngule n'empingu omanyi oyo mwaka fana yenga Nimrod ambadde naye olabaye osobola otegeera nti eno boxa ya musajja eno si ya musajja woba ogisanze ew'omukyala for example boza abasajja teboza boxa abamu abasinga no for example tosobola lwaki omusajja wo asanga boxa eya size ya Nimrod ewuwo ojambala otya neddo sobola ojambala eya Nimrod ije fayingegena mubiri nsolaba saizi yange nsobola okukwata boxa ya Nimrod era ngenda kugamba Nimrod ampeeyo boxa ogikwata n'ogisibako waneno n'okola ebintu byo olunaku kyekyakuguza ennene nze just nali sisanzeeyo saizi yange oba saizi yagamba laagi kumbe mulimu excel ate bwe nazizaayo nga boxa tebazizaayo tosobola kwegeza mu boxa waliwo boxa wamma nga siza mbaga abakazi ffe tetulina kyakukwatayo ate boxa esinga zirimu lasitiki kubanga by that temwina kubanga nesaati za jento tuzambala netuzitekako esaati ya musajja si ya musajja namulaba musajja ki ono gwaŋŋandi nedda this is mine kebera social media olabe no enesaati nenze nyambala nyo ezibisaati bwakali abe wamwe naye tonjasamiraga mwabo astagafulla enesaati yange esaati ya musajja enesaati yange ya musajja oyambadde ne boxaye sambadde kamera tunuza mu kamera sambadde boxa ngeringa boxa wanene waggulu eno si boxa bannaye nga nnene nange ndaba nnene ng'ogitaddemu ekifundikwa wanene otanga waliwo ekifundikwa ntudde butuuzi togiraba njabbe eyambulira eringa etakutuuka njabbe nedda olaba zino empale enemabega zibeera bweziti kubanga ebbina libaddeni ngenda kugula kaddazini kange aka G-string nga girlfriend bajjanga nange mwambalira nga mwambalira kuba kati ujjukira ka G-string kayita wane jjukira wowe katuyita mu ebiri ensujju zijja kudda ku side ne side Nimrod girlfriend nina ekitegeeza bonna bwe nagamba mbu siina njawulo erwa nedda njagala ebituufu nze njagala kumanya oba Nimrod alina omukyala n'abaana ngoba oli mufumbi yagala tebinkwatako that's okay nze mbadde nyina kembala njagala kujja ewaka nje sinja kujja nkulabeko eddi leero sho zaire zonna ngenda zisazaamu bwe tumala eno oyina shuuti owaaye producer mujjukize ono nti mulina crossroads tejja ate crossroads nabeerawo paka ku makya tejja kuggwa banaye kale mugende musobola n'okuva mu sho nenneeyongerayo wamma ojja kunkubira nkunoni wamma oyombye naani nneemu naawe kuva twatandisa sho tetulina nakyo twayogedde tuyomba buyombi Nimrod Jawilanda yagambye Spice ate nga Spice best friend we yamugambye nti talina kyamugamba Jawilanda best friend wa Spice Spice best friend wa Nimrod yamugambye talina byayimba nedda like statement ye yabadde imbu Jawilanda ye talent wise Spice Diana talina wamukubira ate sigwe gusoose yagamba n'ogamba mu bayimbi abakyala yeka yalina style yalina fashion ennaku zinabala kakibita video agenda kakuba bukulu yagambye mbu amusinga ki okuyimba talent wise buli kimu ne vocals gwe tolina bawala b'ogamba mbu obasinga okupresentinga naye ng'okimanyi weewayiriza sisobola kwewayiriza sikiseera gamba abantu nti mbasinga okupresentinga but one thing for sure I know is I have a very beautiful voice
so omuntu waddemba okwewayiriza ate mba newayiriza Joiranda yewayiriza kyagezaako okugamba lwekyo tannategeera leka nkubulire wanne Uganda buli omu waddemba okweyita kyonna kyayagala okitegeera gweoba olaba ng'oli omusinga eddoboozi gwe gwamanyi okimanyi nange nsobola ovaayo ne ngamba ndi girlfriend wa Nimrod naye nga neewayiriza nga weewayiriza bwewayiriza alaye kuyagala kwewayiriza kati Joiranda kyasinga spice kintu ekyo beere mbadde ekisuubira wabaaki nze ndiwo okwogera mazima amusinga beere kyokka naye ne spice alina ebbeere naye nanti bw'oteekawo omusajja nomuna bbeere kyerisinga liba lino kati okuva kati ebbeere lya Joiranda liri liti shepu sayizi biki just kyamusinga kyokka but musically era nange bw'oteeka wali Joiranda ne spice nogamba ogenda akama konga kanene ne bagamba lyani lyofaafaagana nalyo best friend omugamba nsaasira naye kanzirenda but ebisigadde byonna kati mu bufunze Joiranda alina kubanga agamba nti nsinga spice ebbeere byokka kaki ekya kyamusinga yagambye talenti okuyimba mu live amukuba kimu amusinga live ayimba wa n'oli ayimba wa balina shows weekend tugambe weekend eno tunoonyereze wawe bagenda bya booking oli ne waba ne booking bbiri nga spice kuyimba oli ne waba nga ina booking abeera nnyo ku CD oba semira nnyo kuyimba kitegeeza gwe ba booking ati jjukira ono yamusookayo Uganda yakyuka muveeko omuntu yakusookayo ne DJ Sumali okujja n'agamba asinga DJ Nimrod atya ayina wadi meka yali alinyeeka ennyonyi mpabuye example mpayo kale DJ omukyaliwo bakyali babiri be wano ku live waliwo muganda we bali batasaana mwogera amwogere nze mukube tasobola mukubakyaliwe tasaamu kubakyaliwe okitegeera so tosobola kwekompeeringa ku muntu kuba ndiwona DJ ngenda okuwa ono musabule DJ El Nico tetukireka tukibeereko nnyo DJ El Nico akusinga ansinga okuzannya ebyuma kyayina n'ebyuma oyo ayina ebyuma akusinga okuzannya akusinga booking kale nze ngenda Dubai mu Apple naye agendeyo ate kakyakigambye asobola okwewamba nagenda nefunira booking naye agirinnye tuleeta bantu nga tugenda kwewalanira wano nze nkubuulira temujja kwewalana musabule ono ye kyayagala yakyoba ateeka musibanga alina nights nyingi bamuwa mmeka 5 kati kankubuulira abantu abafuna booking ennyingi abamu babeera tebalina kati kyogamba spice babeera bamuwa sente ntono nedda nze kyonjagala ogamba Nimrod like in our industry naddala mu bayimbi waliwo abaana abamu naddala abaana abayimba bandi nga balina vocals ekituufu nga basinga abayimbi abanene oyimba okitegeera bano abanene abasookayo but you cannot compare vocals to bookings kati breaking it down bino ebintu biri byanjawulo okitegeera waliwo abantu abamu nga ajja kuba mugezi afune bookings ennyingi naye nga amusinga okuyimba talina okitegeera nja kukozesa kankweko just examples kasita tebantwala mu bubi kati 10 MC 10 right now alina bookings nyingi naye si kugamba mbu asinga let's say Jasmine okuyimba okitegeera ali mu category gwe tuyogera ku spice nedda Nimrod tubeere bantu balambulukufu mu bya vocals wano nze ekya booking sikiinaako na buzibu naye vocal wise because vocals ye music ayina hit tayina yaziyimba atya gw'oyogerako Joiranda
Spice. Nezi aludde okubeera ne hit. Naye era aludde. Aludde ali mu business ndala ali mu kuzimba mayumba. Era afuluma ennyimba naye just teziyitawo. Si byaliko. Bagambe n'ogamba nti yayononye oluyimba lw'omwana ng'alukola mu yayononye nga yamwongeddeko oluyimba olulala. Kati Chumi alina ennyimba 2. Anti alina ennyimba 2. Alina gw'okutegobba. Kati saawa zino olulwo bwe bazannya. Musobola ozannya luli kubanga Spice kyali wammwe naye nga original singa remix. Kizibu naawe. Abitex yavaayo n'akyogera omusajja yali mutu. Abitex alina buweezi n'ampala. Kati nange nina empalana. Yawa final judgment ye. Teri asinga Spice okuyimba wano. Maswalira banakana kako katuusi. Teri. Bannaye. Teri. Nimrod no Superoff ajja kutuga. Bantuge. Teri asinga Spice Superoff funirako ekyokunywa. Basindi bano bonna bataddewa. Sindi wakubiri. Naza Nimrod kati watulaba olw'okuba mweru tuli baddugavu. Kati tatulaba. Tubalemu amagezi. Nze oli stia. Nawe oli waddemu okukola ki? Waliwo n'omwana omupya. Yani mbabaza omutaddewa. Waliwo n'omwana omupya. Waliwo n'omwana omupya Spice tamutuukadde mu kwota. Gwamanyi. Spice yasinga okuyimba wano. Nyagala kukuwa ky'osabye inside. Pretty Banks. Naye amusinga. Waliwo n'omulala ono bamuyitaani. Kakanabye nambikola famaze. Chosi Meloni. Naye amusinga vocal. Talina gy'amusinga. Babateeke wali bayimbe tulabe. Ati kati obuzibu Spice atuuka ennyimba ze n'azoogera. Ne wali Tobosi atuuka ng'azoogera. Kwendeko just asoma busomera yini tufachi kimulumiemu Nimrod kyoyogedde kimulumiemu mulabye nawe gwanze tinze hayi alina wamma wankutte musebwe yasinga number 1 female artist olimba gwamanyi ndola naye kyayogera nze kankubulire tewaliyo kuli Tobosi tewamulaba ku Spice kwefiira obakofiira but music wise abantu nabo balaba kale vocal wise banoletani vocal ki leto muyimbi wo wali nteke ka Spice kange wano tulabe nga bayimba vocal anyana gwayo nange musabula no tosobola nange musabula ntongo otekawo Spice togeza kalona ntongo ku bintu bya kisiru mu maloboozi tokikola mu maloboozi togeza kalona ntongo ku bintu bya kisiru tasobola kuba Spice kati bw'obanga oyogera ku maloboozi bw'obanga ogerageranya Spice n'abantu ku maloboozi togeza amaloboozi woba omulese ojja wayimba sirirejula leroka lwayina lwani agambye nondo zogere gwe wayimba ati munkutofu gadi kanyange njogereza kalona ntongo tosalawo oliwa ulira oluyimba nzola kwa musanze kumacha sina chenali tokebera ku YouTube tugende tokebera ku YouTube tokebera ku YouTube yogera nange njogere tokebera ku YouTube banaye tetuli zembade nzagala off head nze judge mwewa hamule nze manager we nze nga wachimbade zina off head ate katono ye manager wa Carol ya manyi gwetofaayo njagala tolimba ne toliyimba sirirejula toyina toyina anti kale waluyimba musiwa gwalavu kisukkawo nedda wulira tosalawo tosalawo kaweddemu emberenge kaweddemu okyegera zino zona ndabula nokugamba nondi mukugamba nyiga wano kale kagambe yogera amazima omwana ayimba bato ya Cindy ne Shiba abantu abasinga bafa nnyo ku gundi katono tunamuwa naye Katonda alina bungi banyimba talina gundi vocals waliwo bano abaana abaakajja tompa nototompa njagala kuwa abantu bagerageranyako tewali gwongerageranyiza wetugamba nti vocal kuyimba tukkirize tugaane Spice wo muyimbi mulungi ayambala bulungi naye ayogera bulungi ennyimba
muyimbi wa kabi ayogera bulungi ennyimba twakava ne Stockland era okutambula ofuna booking era njagala nkutegeka ayimba wa no ekintu kyangu nnyo yasembadde okulinnyo ye yali agirinnyenako leka mbeko ne kyegamba Nimrod obusungu bumuluma temugenda tewali ali mu mukuba nkugambye ayogera bulungi ennyimba ze azogera bulungi okuyimba okwo era baproducer mubawe sente nnyingi ate wetunadda mu kunsi kati nze wona bano bagambe nti no Spice tankwata muvo kati okimanyi nti ngenda tandika managinga sugar nyimba zagenda ze wengamba okuyimba tewali muyimbi agenda kumusinga waneeno kati olaba nze siyimbangako wantu wonna but I have the vocals so kigezako nakumuleeta tewali walito boss sagala kuyimba ate nga nyimbira kulai Allahumma maswali tuyimbe tandika kuba kapera kyenyini ne munne kyakola alabika yamugamba repeat after me kenkoze kakole I swear I don't have bad blood sina buzibu ku Spice I can applaud Spice for one thing I can applaud Spice for one thing kenkoze kakole kenkoze kakole mi ambalaba Spice sala musimake ekintu ekya ayambala bulungi yefaako ye branding bulungi international artist Nimrod sagala simanyi songa kyagala twawukane oletera abantu because temujja kunsinga oletera abantu okulowooza nti kusinga nenga ne reality ogimanyi fa basinga amazima ogamanyi kale katukiriza osanyuke yes kati owulira bulungi nokatukiriza asanyuke because naye kenyinira mutima gwe tomwidde wali nga yesekerera agamba ekituufu kiri nti waliwo kyowolereza waliwowolereza ku muntu atawolezanga nga ne wagenda mu kkooti akasente kakutuulira ogamba amazima gali nteekawo omukono ne bagutema kituufu number one female artist Uganda Wirada kayina vocals ebyaddala ng'oggyeko mbunno kaataddemu kate ne wabalumba mu kidansolo ayina kayimba kana akapya ke yakoze eno tubakubisa nasikubawa akapya keyakoze ne Young Mulo gundi abasajja balishita bava ku mabeere mama nyabo era beere eno njibafumise ngaligwa lya kibeere noswagali miti mpita stamina be abiyimbe basajja we bakula kike bava ku mabeere kati olaba tukwataganyeeko olwaleero simanyi nakumanyi simanyi nawe kize tetukwatagana era kapa kati amugambye byonna bikole naye dansolo muleke empala neno oludde nayo bangati tewali wano mpalana kugamba mazima bakugambye Hajara namukwaya ow'omukwano toyogera nakulinya namukwaya muleke lwaki simwogerako Spice Diana ngatekamu walya wamanyi oyo mwimbi wange tosobola mwogerako no tewali amogeddeko naye nga amazima gali nti bamugambye tewali mazima tagezanga n'alinyako ne mudansolo olaba ne gundi ne Chimi yagambye mbu bamukaka kolabo ye twabadde wa Don Chris nagamba nti bamukaka kolabo nagamba ekituufu mu kamera nagamba ekituufu yali baddeyo kolabo agiwatisiko kapakati naye bamukaka agimuwe tulabe tewali buzibu agimuweeko era ate n'ekirala abayimbi wembanga mugaba kolabo manyanga remix omwana oba omusanze ng'olimba leero lukoze duleke muwe kolabo endala kubanga kati wano tuwulirira ddala actually we didn't realize you can't until you did Simpalana kale tuveeyo olaba amazima kale bambi akkiriza omuyimbi wange avuga Range Rover abaana balinnya boda nenga balina amaloboozi boda zigenda bakuba wansi baffe boda zigenda bakuba wansi baffe omwana ayimba eggulu neri kanoolya goosebumps naye kimanyi Spice ke nali njagala lwaki walekerawo okwagala tunula gyendi sigala kweyo line eyo lwenjajana rakolabo ne Nisenri
waliwo ennyumba empya gye twaguze emyaka. Kati leka gambe naye muba ne helicopter. Helicopter tegenda bawa ddoboozi. Fe abasinga. Era mwina Range Rover n'ennyumba emuyenga naye mwogera bulungi ennyimba. Era kankubuulire. Nga bw'akola eddoboozi. Nga Joyiranda ali ku boda. Banaye temumba. Joyiranda sebo tali ku boda. Tali ku boda. Talinya boda. Ate naye alina ebbeere eddungi. Empalana ya Joyiranda nayo bbanga. Joyiranda oba yagaa tube. Spice ayina tutsi. Ekintu kyamanyi Spice kyalina alina ekigulu ekirungi. Nebbere. Naye akabina abantu. Ebyo byagwa kono nabyo. Wala nesanko ne Spice emabegako ebombo. Kale mwogere nze kati kaso. Ebombo. Ate chingo lwakyo sirikanga gwe. Nesanko naye ebombo ye nayimba akayimba ke yayimba oba kaali kakolabo. Spice alina akayimba n'omukazi omulala. Aina kolabo nyingi. Oba lwalulimba lwe kati like nali kumpi ne stage nagamba amabina kabajja banenya amabina. Ngagwe wa mabina zi. Yije kiri evident. Ekyokulwanyisa ky'olina kyokka. Nasi kyekyoka. Kuba siri muyimbi kati nze kagambe nze siri muyimbi naye n'ennyimba osobola okulaba eddogo ebaliweereza natera kwanti ffe tusula ku nnyanja tebasobola kundu. Kankubulira olaba ngenda kutandika okumanaginga. Abayimbi bajja kunkyawa. Show zange bazikyawa abayimbi bajja kunkyawa. Olaba just akantu k'ennyimba olaba ne Little Boss just 2 minutes ku birthday kakuba okusinga ennyimba z'abaana. Naye gwe kimanyi wayimba nga Spice yakavaawo tuna bagamba oh my god yaga yo see your side chicks association ngamba bamwe bakube nalo ngoja ntukole amukole mweka mukole shangwe musaza okwana so yani si yamwe iyo munetaga tukwetaga nnyo ndamu kwogera ku Spice dance tumaze naye just tujja kukanya nti ayogera bulungi ennyimba ze kati awo tukimale si kyekyeru oba yegwe inspiration ye okufuna kakala bambi Nimrod bw'ayagala okufuna kakala kyagamba yeyerusa ndeka sirina maanyi ate kati ekyo kivuddewo wambu inspiration ng'ekintu tokirina lwaki mwaleese abalabe babiri ku gundi ku station bantu kata beekube tewali yaleese balabe babiri. Carol Sky yabadde mu studio akyayogera nga Uncle Mudra atuuse. Yawulidde mbu agenda kubeera ku radio n'agamba kamusaleko. Tebabadde ne programu bonna mugonzi. Program yabadde ne program. Mudra najja. Naye si lwe lusosi tekibaddewo simply it's the first time it's happening. Because waliwo Dr. Brain we yali mu studio ng'agamba grenade yamu oluyimba n'atasasula biki grenade yali munyonyo ng'awulirira n'avuga najja n'amusasulira awo mu studio nga tuli live. Oh wow. There is a time ne Karaki yali alinda bajje mu studio. There is a time ne Andre yali mu studio ng'ali mu kuba Dr. Brain biki Dr. Brain najja. Dr. Brain n'agisimbula naye najja mu studio. So kyabaddewo ne yesterday Carol Sky yabadde Carol Sky yabadde mu studio nga ne artwork yafulumye ndoozi oli yamulaba n'agamba ye kangendeyo nkiriyaringa bino ebintu ndoozi abadde amwetegekedde nga n'abantu abaali kati Carol Sky yafunye milioni za 3 according to Mudra yes Carol Sky abadde aspendinga ku ssente funa hit eyo aina sente ze yawako Mudra n'awako ba producer aba video abaki so ndooza Carol Sky yagamba gatagate eyo budget yonna yali milioni 3 kati bano bagenza okujja ne bagamba mu kugatagata sente Carol Sky za spendings 12 teziwera ate nga still 12 simbu Mudra yekka yaziridde n'abalala abakolanga yawako producer n'awako wa video n'awako ba TikToker biki okitegeera kati awo kankubuuze nga aluddeko mweno industry singa omuyimbi akwate kuba kwanga nange olusi bajje wange shuka tugenda kola project biki tuwabulemu nemugamba anze omuntu gwemanya wandika obulungi tugende wa Dr. Brain oba ebisere bisinga nze mbawereza wa final tugende wa final awandike producer nze ntera ku frontinga atini
Best Boy, Shark on the beat, like my people, you know. Ne bangamba budget eyokutambuza oluyimba lubeere buli wamu nenkola budget ku Galaxy tuteye ku Radio 4 teke ku okitegeera singa oluyimba olwo terukola musango gwange kati that's the problem okitegeera kati bwatyo Carol Sky bwe yajja yatuukira DJ LL nagamba njagala mudra ampandikira oluyimba anfulo wakabi because ndabye yakwata ku Ava Peace kati nagamba amanyi Ava Peace mbere amanyi karo anti byebi noli namga kale kamukubiri nakuba bwakuba mudra nagamba nze mpasente ezange first of all ozokuva kola kolabo nawe nasasula milioni 3 eza mudra nga teziriko bintu naga kale kati nzize kati sasula sende z'oluyimba sasula producer blessing huyo ero naye akulese naye muweeyo then after oluyimba nga lufulumye ja live wono yetaaga sente bweziti naye musasule oluyimba lumaze okukolebwa ba tiktoker babano nabo bakole ki basasule. That's how Carol Sky we yali spending nenga ina kucho sense mudra yali yako milioni meka zokka ze yakwata yenga ye mu ngalo kati ezisigadde zonna yali budget ya project but mu byonna byagenza okuwunzika awo mu studio wabweru bla 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 nga kizirwenga mbu Carol Sky yali ayagala kukwatamu mu mudra bana enedda Carol Sky no chali wange sibagana jasingezako bategeeza I get stories zonna twagenzo zigatagata because nga Carol yali ayagala kulya mudra yes because first of all ebya avanga tubitadde wali mu makati ga project ya Carol Sky mwe mwajira Winnie wa Mami okitegeera karate Winnie wa Mami nga project ya mudra ye yamuleeta simbu Winnie wa Mami yateeka mu sente kati Winnie mama wa Mami mudra yali akola ki ateekamu kati ono ekyamunyiiza that because ono ateeka mu sente oli ate ali mu kupushinga oli okitegeera naye ng'ate ono project ye naye ina weni mukola ki that means Carol Sky yakola idinga ne Winnie wa Mami mu kiseera kyekimu mugabo nawe babe ebyo ebiseera nzijukira ne Vian Music kyamuluma naye n'anyiga n'agamba bannaye omusajja bulijjo ansuubiza genda kutwala London because ebikyati kati ndaba alese Winnie wa Mami yateekamu koko effort interviews bla 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 naye obuzibu wawajjira nga Carol Sky we yabeererawo nga ne Winnie wa Mami waaki naye waali ne mu bantu bayogera batayagala ngandaba kati ate project ya mudra kati Carol Kasita ayingiriramu wamwene empalana anti kati Carol Kasita apparently mu mbozi nga gwe bonoogamba nze njagala kuyimba nga Carol Kasita nkuba kitegeera Carol Kasita alagawa bwatyo bwayingiramu simbu mu project yalimu yali amwegomba yengo ate nga n'erinnya Carol Sky Carol Kasita kyebavudde bezimula kusanyuka manyi erinnya lya Carol oli already alina ba Carol bangi soko lyejjeko oba weyite Sky something okitegeera that's how Carol Kasita's name is dragged mweye embozi naye nga yetaliimu nga Carol Kasita yakimanyiko nti alina empalana omuntu obeerawo nga waliwo bakuwalana eyo nga tokimanyi tisubira nti abirimu kubanga nze nalabye bu video bwe nalaba nga Carol anti obuzibu obuliwo bintu byakwekomparinga oli bwati ono bwati kati bwe batamanya bwe gayingiramu I feel like they're two different artists. Problem is comparing yourself. Just the way you've been comparing Joey Randa to Spice. You can't compare. Example, oba no comparing Carol Nantongo to who? To Juliana. To Juliana. Ochegeera comparison ebate matching ira koddala. Ochegeera kati ye comparison je mwade mulese wali nenga wakansirike. Ayo tetuddayo. Twavuddeyo. Kuba kino kirala otuoberwa uno tusojja. So waloka nakana akapya ka rapping akato.
kisobola okuteeka moyo comparison jeta kireke so ye mbozi ya Karosky kuteekamu sente nyingi zonna ze yateekamu ate n'atafuuka star. No, I think ngenda kwogerako naye nyabonyeenya bbina n'afuuka ki ani afuuka star. Winnie Wamami tayagezaako no, not musically by the way. She's not a star musically. Can you compare Karosky and Winnie Wamami? No, I want to tell you this. Already aina weye Winnie Wamami yali already akoze ngaina wali kadi nedda nze ngenda kwogerako ne Karosky because for me she's my friend. Ebintu siwe ebito. Can you compare the two artists? No. One has a hit, the other one does not. Obuzibutokkiriza mikwano John chimanyi mukwano gwo. No, listen, by the way, let me tell you, I have nothing against Karosky. Kati nze mpolereza Winnie Wamami temukimanyi samoleza kwa nene nemuvumirako ne kufulungu nze mpolereza Winnie Wamami and I do that for Mudra because Mudra yes, but Winnie Wamami has a hit, Karosky does not. Hit ya remix eri ayina nyimba nga 3 zonna za kali ato wakana tukolera abantu naye waliwo hiti gy'ogambanga oba mamuzizanya nnyo kyaka bazikuba she has good songs. I want to appreciate Mudra amugayirize bulungi amwandikidde bulungi she sings akola ki yayimba ku show ya King Saha yayimba Winnie Wamami sompino atikitaka mia moro okimanyi Winnie natandika okukola poem asobola okuba gundi poet omulungi ebyo bintu sibiriimu nze olaba abayimbi abawala naye banyimbe ng'okutte eddoboozi n'olimugjamu n'oliteeka wali kati aba asigaza kukozesa strength ki oba kyamaanyi ki exactly tugenda mu mubiri atutegezaako kugamba like abayimbi abakyala no Winnie has a lot to use womujjako eddoboozi nga otadde ng'omuggyeko eddoboozi lye ne talent ey'okuyimba kati nze nabo muyimbi wozako eddoboozi mansigazaaki ate kati goba oddayobuze mu kyalo ama mansigazaaki manager kali eri akantu kakola kati wenja okugambira kati Winnie Wamami ne Karosky ani ayinza okuyitawo ng'obajjeemu eddoboozi ne Karosky yasigalawo okuba alinamu ssente nazo zicontributinga ekibuuzo kimu ng'obajjeeko eddoboozi talira bwetujangamu okulya Samira vaawo nkugobye nkimaze ekyo nkimaze sikiddamu nkimaze ati sikiddamu dewaka sikirungi kukompearinga abantu batudde mazima tuli mukwogera mazima no I'm also trying to nze nina issue na industry ya wano simanyi kinuma bana industry ya wano ebintu yonna like bava oba ku nnono y'okuyimba musical ne badda mu kwewalana ne badda mu violence nti ono yakubye ono yawalanya oyo mukwano bagendako ku neighboring countries zaffe music waabwe atambula nabo beewalana lwakwata naye si nnyonnyo naye abawano kisuka bannaye abawano kisuka ate nnyo nti watono yakubye ono kati alien yagenze kuba chicken ka video kanga kabikudde tasa kubanga teyakalaze nze temunda gasaitani ndi adija bambi kalungi sibyetegereza so kende kubo wakabaddemo bamutumira ya kalimu ngakowe tompa njamwera bila live namuwadde ka internet naye nga kalungi katobera onoteekako data n'ogamba kansa kingi data wani olabira kuki si data wange era muteekako ne downloadinga nembeera nabo bulungi Nimrod abantu bagamba tetwabasanze babiri ababoda ababoda batunyumiza twaze ffenna kati nze okimanyi genda maaso nze okimanyi nti nze gwe wange nkugamba bigambo by'ababoda era mbeerayo nga mbagamba banaye nedda nze ngeri gye mmanyimu nedda baŋŋambye ekabuuma wali ku stage ya boda kabuuma ekabuuma genda maaso bagambye wano we tutuukidde wano oliwa
kiveeko yogera kyeboogedde bagambye wasooka n'ogira bw'oti abayimbi bonna n'obamalawo n'osooka n'okwata abawala buli asembera bwati entertainment industry eno crossfire tuli mu crossfire nange sikitegeera kuba ate nange mbadde ngenda kwereeta ate kati ekibuuzo kyali kukusojja obaddewo nga babitugamba era mbadde muwolereza nene tuteesaako netugenda tetugenda kale tewali buzibu abayimbi abawala abakazi bonna bamazeewo kyo kirungi kasitambanga siri abasajja bonna mbamazeewo azironga siri ati ate Nimrod olaba n'abapya abajja ne kati siba wala bawala nti naye kakati kisukka ate kisukka abakajja wiranda nga lwakisisaba wali wamupimirako makushi Joe muwa abadde wano nga kuba mbusimanga obeera ku board Joe chali wange naye Joe ndaba Shakira si muntu ngitsiri ate ku mabina ko otava so katinze mviri aba boda tebalimbye mukatize anawo olabiko inawe kyamaanyi lwakubanga sirabasi situkamba kulabe amanyi kampete ajagwa mamanyi gampene ate jo abadde owolereza ate jo bodde owolereza boda checha tebayogedde njagala ekyo ekintu kikyuke mu Nimrod tosaa kwegatta na buli omu nange akuwolereza nkoowa gwe yegattako naawe ngambye nza muwolereza nkoowa nedda nati kyekibuuzo zika kusawa zange kati olaba kankwireko omuntu aba takulyangako ne bajja ne bagamba nasabyani soko mbule nasabyani buli omu tosobola saba buli omu obudde n'obujjawa ayimirirawo n'atandika okugamba mpaako kyona olaba tekisoboka mbunasabyani ate mbu obasabiriza susu ate nobakuba n'enseke ani gwe nasabye tebogedde manya sijja kwogera manyi abami batandise otukuba bayinza okumpereza kamanda abakuba enseke kati wano mugaba sente omuwala byonna bitwala abayimbi abawala balina sente abagenda mupromotinga nnyimba amma okolera bwereere ate si baana bannyoko bankozesa ne bampa transport tebakuwadde manya ngaine nesaba agogere na kuzina batuwereza kamanda mudogo ndeka nabandi awo nga bankuba bagambye bagiyita baby punch sky pins oba ekoze etya tuddamu ng'odengera bankubye ebikonde nga tekola mumanyi oyo kamanda mudogo bankubye ebikonde mu lubuto mu matama tegeera asisa kalubindi ndeka chicken chaliwa ababoda ngenda bangambire tampola mpola wemudete olugambo lw'ababoda bwenzirako eno lwakuba kati obuzibu bweninaye oli omuwala yakugudde kati takyakola sikyategeera abadde alina okuba ngaakola naye takyakola kati ekiri wano eno olinga eyaze ne PR asemba busembi era kyekiroogo kyobamanya kati PR alina saidi ze waliwo wetuuka nadda ku saidi yo waliwo wetuuka nadda ku saidi yange kale kagamba bukyanga tubaawo twakwatagana leero nga tuli kucha spice gumu bwe guti tetukwataganangako kigeza mwembe mu muwalana tewali mpalana wano mpalanira ki omuntu ansinga essente nze ate mpalanira ki omuntu asinga obweru kati nze saakuwalana nze abeeru mbawalana tebambulamu sibabulamu ababoda bagambye kyeki ababoda tuke tubalekera relationship yammwe ne Allen Skin eri etya nze we ngamba mmwe mbangamba ba ku mulimu bamuwolereza okufa anti jawula kale relationship ya Galaxy FM ne Allen Skin temuyinako buzi akola bibye ne Galaxy ekola byayo anti uli mwali mukola byammwe ate tutya nga muli mu ne bamala mbukati bayawuka nera bakyali bati mu relationship eyo temuyombako anze siyombera bwe tuyomba tuba tugenda kwawukana
kuba ngenda nga mbipangapanga nnyumba lumu nga lwa buli mugaso. muntu teri relationship etabaamu Eyange temubeeramu kuyo masola mukubira ne mumubuuza. Muddamu ne mukola ki. Eyange teri. That's how business is. Relationship is a sugar si relationship. What are they? Beach? But just zireke. Contract. Kuba kati ogamba otya mbu nno osobola beera mu relationship nga temuyomba. Iye mba mugumiikiriza. Contract bwagamba 6 months tolina kuyomba for 6 months. Kiki ekikuyombya mu myezi ogwokusatu ng'obulayo esatu relationship. Ogamba kasita essaawa yonna kivaamu nomala banjagalira. Nze Sugar yampisamu eggaali mwezi ogwo. No way. Interview yatandise. Nze nawe mogenda kuneegaana. Twakwatagana. Bino ebintu abayijjawo ndooza mubiraba. Ejjawo. Ndooza mukirabye. Nimrod. Aneeganye lwatu ensi eraba. Oneeganye ensi eraba. Nedda tukyali ku relationship ya Alien ne Galaxy. Relationship oli muyimbi eri radio station. mulaba ngeri gundi behaviors ze bwe yeeyisa oba kutuma kuba abantu batugamba nti waliwo yamuyisaamu eggaali eyo wammwe ne mumugoberawo nga lumu nga genda alien skin tasobya. Nze kugambye mu relationship mubaamu okuyombagana ne mwawukana ne muddawo. Kati niyo tugeze relationship yo ne Sugar. Ate obuya neeganye ndeka tonyiiza. Number 2 oli muyimbi ffe tuzanya music. Byakola is none of our business. Okitegeera oba abuse fence ye oba akubyani si business yaffe. Ffe omulimu gwaffe kuzanya music. Okitegeera nakureportinga mbeera ziri mu kibuga. Kati katugeze nti eri relationship ne Sugar bwe mba mwawo like nga mukwatagana bulungi osobola okukkiriza okwawukana n'omwana wo ku Sugar. Kati nkunange nkubuuza ekibuuzo mu ekibuuzo tekiddamu kibuuzo. Ogambe tuli mu relationship ne Sugar ne twawukana. Ate mwawukanye mukyali bulungi. Just tuli mu lusirika. Ne bamutaba temuli mu lusirika. Nkugamba nti kunze n'omwana wo londako. Nafuna obuzibu n'omwana wo. Osobola okwawukana n'omwana wo. Nega baby nkwagala nnyo. Sugar bwe twawukana bwe tuba tuli mu lusirika engoye zino ne wakana azitwala. No. Twale twawukanye tuli bulungi naye negamba daddy omwana nnemye yamulinako obuzibu kunze n'omwana ogenda londako either omwana adde ewa nnyina oba nze ngende omwana talina kyakoze. Yes, that's the same thing that happened to Galaxy. Bakwata omwana waabwe ne bamugoba ne basigaza. Omwana tosobola mugoba. Omwana batalina kyakoze. Ate kati gyali. Ate gyali. Taliyo. Taliyo tegeeza ki music we bamujja mu computer. Alien si ye mwana, Alien ye mukyala wa Kachiri bwe Galaxy ye mwami. Alien bana tetugenda kwesiba ku muyimbi. Omuyimbi tetulina kye tumwagaza ffe tukuba music. Bwe tuba tulina event omuyimbi ayimba kati kankubuuze December teyajja ku Kivulu n'ayimba. Next event yaffe eri mu May katulawo batayimbe. Example gye tukwale tukitegedde. Era sigitegedde. Ngenda gye kunyonyola. Galaxy is the man. Alien Skin is the wife. And then abakozi ba Galaxy be baana. Ne music wa Alien naye baana. Music tabiriimu. Omukyala wa katugeze gwe Galaxy nze Alien Skin ono ye kati abakozi ba Galaxy be baana. So tuchawe tata. Mwagoba omwana ne musigaza omukyala wammwe. Alien ogambye Alien ye tata. Ye mukyala. Galaxy ye mwami. Kati abakozi ba Galaxy be baana b'omwami. Kati kankubuuze nange kati kyogamba ani tata? Galaxy. So mama tajje kulaba ku mwana we. No mama ajja n'abalaba naye mama yakeera ku makya n'agamba ono mama bw'atalaba ku baana be tugenda mulopa ku poliisi. Yakitegedde yeewuzaabuza. Mama bw'atajja kulaba ku mwana tugenda mulopa ku poliisi child neglect. Anti omwana omu mwamugobawo dda ne mumugamba tugenda musiba lwaki talaba ku baana be. Byambuuza sibimanyi. Gundi question yawukanye mama ne taata mwina responsibility ki
mwana mwino ate omwana mumugobye omwana nga mumugobye omwana takwatagana ne mama naye abakozi abo si baana ba mukyala aliyeni baana ba taata aliyeni aba step mother ulira omaze no relationship nga mami agamba omwana kitata tekikulabirira toddamu kyagala biche kitegeza yeyo relationship it's different kubanga yabamuzala bano simwe mu bazaala mwembi kugambye gwe taata nze mama ono aliyeni taata ne mama balina okwagala omwana oba baagala oba baawukanye nze ndi step mother omwana si yabuzaala abaana nabasangawo mu lujja kubanga abakozi yabasangawo abakozi yabasangawo otuga omwana wo engeri gy'oli step mother era yamutuga taata bamugamba oyo mwana bwe musangawo waneno sikuwaako taata n'agamba bannaaye mwana genda bwekityo bwekyali naye nga why kati omwana ali eri aba prodigal daughter omanda mudogo ali eyazuka kamala mudogo kyali wange nze si kyali wange ate jjukira kukikkirira ewange wentera omusanga ndeka bantu bali mwindazomanyi gwe mpita kyali wange bwe mba situlangako naawe ne tulya emmere ffenna oba kacaayi oba toli kyali wange twatuddeko emmere ffenna twanywa whisky kati si bakyaliwo tugenda kulya leero simanyi nze ngambe ntereza bulungi nondiki bwe mba nali ntuddeko naawe ne tubaako kye tusharinga oba emmere oba whisky nga bwe munyumya n'okunyumya nkubira ono omwana nsiitingire ini kubanga sigenda sobola kumitinga radio time ogenda gimiti nga tuli sigenda kusobola anti jjukira tulina ne Brian ate njagala mbate mugende eri sijja kusobola bannange basponsa bona obadde obayisizaamu tugenda bayisawo njagala Nimrod aŋŋambe tuli ndiki nakyo kimusibaako bwe mba situlangako naawe awo ne tulya anti nkubuuza nanti ndiki ate agambye mwanywa whisky nkubuuza ndiki nali ntuddeko naawe ne tubaako kye tunywa ffenna n'emmere nzijukira nakola order kati then oli kyali wange Justin kati ekisukkawo awo gwalina osaawa embeera either gwakkiriza oba gwagaana nze wendi shuga gwoyagala obeere kikya Nimrod Hankaiz soko nzire kugerekoko ku radio nyamba ogende eddakiika zikyali tolaba naawe genda shuga oyagala Nimrod abeere kikyo Nimrod yambuziza dda wano eno ne shuga alina omusajja naye yo esanga alina kaabala Nimrod nkubira ankoloni wanene waliwo live wamanyi Nimrod yayogedde ku live emu waliwo live endala eyaliko nagamba ki nkubira omuntu yali ku live nagakyogera nagamba ki no ngamba nve ne ku live wamma bikyusizza nali ku TikTok yange nscrollinga ne bansindikira request njoininga eki live nange nenjoininga live okitegeera bana akajoininga live nagimalako like ekinene nnyo 1 minute ne batandika mu background ase no not this one the other first live so kwendako anyumiza ene gwe background mba nkyali ku live nga mpulira eri emabega nga kitandise anti bali nalina bakyali bange ewaka nga bambuuza salinda kunremovinga nze kenyini nagamba kanenyiga exit niba naye Nimrod alimba ate eri live eyasooka kwabaako eri yasooka gundi nombuuza oba nze yakubuuza wooli nombuuza wendi zaali saameka 12 ku makya 9 oba zaali 9 zaali zisuuse 9 zaali almost nga 10 awo nogamba ki nuŋŋamba oba wali kyanja oba ntindo oba wa musajja kisima ate gy'obeera ekyanja
wali okolayo ekikusawa naye no conversation time so gira bamwe buba ate from both sides time so big atagata tuli ku live abeera watu umanyi jabeera wano kumpimbi wano live ya sawa 10 ezekiro ali chanja yali wange si wo nalinda bye ku live background wajira kola Nimrod agala kusinga yali tseyo nyina Airbnb bikoro yasala wabe ajje era atero okujja ne yebaka muye kana mala nage nange mpa mpetso muzo nsabola okujja nze kaoba ana bojja n'omuntu yenna zisikina akobuzibu kale ojja kunkubira ngoine kisumuzo yisawo nange no bye byabamanza express bagamanti bakushipingira ebintu okuva ettaka ne kutukako wane Uganda ku mulyango gwo wennyini we bikusanga era banonyeeko ku social media zaabwe aba equal bakuba ebifaananyi inosigala mukakala kwete bakuteekamu munza ite bakuteekamu kiyero tukoyo tupostingira ebifaananyi bya birthday nga oli wa black naye ng'oli wa yellow kano nkayisaawo sikalango buli mukazi eyeyerusa mu Uganda okweyerusa enkwawa kubanga mweyerusa eno nakoza zaterera natanze omukazi gulo zaterera nedda kichemba EDUTAIMENT mujali wa kizigo name tukomawo diwa ja kujanga mbetegekedde bulungi nga ntadde mu ka short ka sibanyakola kikayisa nawo zaterera simanyi lwaki egulo nabadde ku boda netsango omwala nga Yerusalemu naye ngene enkwawa kalayo nedda singa si kalayo kalayo njeru nga kala ya kikava kya Nimrod mukwano ndi kunnacho nkulaba oli kunnacho naba actually sesiga na Vaseline mwesigacho tewali oyina baby face nothing nothing kugenda actually ne sabuni waro we muleka ne naba amazi gokka that's okay nothing Nimrod omukazi yali akusabyeko kikaba kasemba nomoa Nimrod mpako mbizigwe wasi out of 5 na wako yakusaba direct yeah please message what are you doing I'm home I've cooked you come nawe no stuka no genda depending on you no zunga no genda ogenda kulya how long have you been together or something tabiteka mu bana yuko mbuzize kibazo tabiteka mu feeling otanso jukira nze interviewer bana esinze interviewer otanso funya obuso no genda nateka ko status it was a Sunday nateka ko I'm hungry nagama mfumbe jangu just concerned I've cooked you come atenga ali kumpi wale muyenga no genda netuli emmere naleta wine netunwa ka wine then netudda ku dessert yeri nenvayo nga bankozeseza teyampa na transport olidde emmere nanti kyokka emmere gye wali okimanyi nti bagikukamulamu okusula omusajja n'atakuwa transport lwaki ffe bwe mutusuuza temutuwa transport tomusaba naye bamukuwa tebampangaho ku transport olimba shugo olimba mugama oleka omusaba tona nakuyingira nju owa boda wuuno soko mpe sente ne waliwo abagaba transport nga alinga ava okweyambulirira mu 15 n'oziwa omwana wa munno ng'olinga agenda amutumye swala ku bigali mwe whatever bane nagamba guest house eri wano munyonyo ogenda kusala amarodi transport wasene mekoyo omukazi omwa kubanga ayinza okubanga ayina n'okulya lwaki tewazze ng'olidde nedda amaanyi gaba gaweddemu emmere egendera nze nkyagayina mwabasajja muyina amaanyi gammwe nze nkubuulire era mukama yanyamba banaye abasajja abankwana mbaagala nnyo sinaba kufuna muntu andeetera buzibu bwe buti sente yesooka bazimpa ate mwattu oba bampuliriza nnyo kimanyi nti no tewali yali ankalubiriza
tukoma oddi wano njala kubeera nga wano buli munyumidde naye tunyumidde bannange nzija neetegese temujja kunsobola Sugar tufuneyo program like real time with Nimrod weekly nabaako ye baby okatolaba alamu yevuze saa already ziri 7 njobuzo nebaka kumacha era bambi ogenda tuwa time yo ngeri nge kufavoringa yajja kuba as long as you call me an hour earlier. Yeah, it's okay. An hour earlier were you picking? Ojja muzukusa. Jagenda ye uwe muzukusa. Kuba kati already mmanyi. Ewa jomanyi. Ewo. Abula bye. Airtel internet. Bana. Sina na data wabula naba Airtel rashite mumpa. Wama Airtel internet by na routers eza 5G bazikutusako wonna woli ate kumiwendo jabwe bo beba sasula transport then for you pay for your subscription ndoza chekisingaho okukozesa okusinga okubeera nga ogula data ow'ebbiri ow'olukumi simanyanga ate network tesika muyenga tetegira wano ate buli portable solo tambula nabo mubakebereko kyembagalako balina customer care nakunyumiza Bridget wanyumiza buli kaseero nyumiza siri mwerabira Bridget bambi enga nkubira ngamba hello madam sugar nafuka madam ngaba na ndoza ali asubira kusangawo aunt aba Mimi's Glamour bagamba nti balina hijab nero tuyambadde hijab lero tambadde hijab egula kaya kabadde kanegezaamu okunabadde enfudde kageze nekasiba nekantuga neno nga ndala inze bannaye abakazi abasiramu ngenda bawa award ng'omwaka guweddeko naye nga nkyali adije ekisibo nkitwaliriza sirangambya danona kunolu naye awe mulabuli lunaku ebintu byenjogera Sugar yabinkako byogeraga tetunajja mu kamera era ebyo byange byonna bidda kuye naye nga mugende ku sapolo kagwa oba munkubireko ku simu aba KPF Homes balina bu Airbnbs obulungi era nga brand ambassador ngenda kufuula Nimrod brand ambassador wange already gwobaddewo naye kati nkongeddeko omulala kati mumanyi bwe munakwatagana oba tazikozesa nnyo bambi Sugar ali disciplined ajja nabeeramu yekka simula oba abayite eyo mu kiro nga tayagala nenkola live ajja nangoye ntambulanga bwe ntambula ajja nangoye ze nange mu Peru naye era ngenda mufuula brand ambassador Nimrod era buli muyimbi gwagenda yisa ogenda bango balaba lero yalese kampi lero yalese muwanvu kano kayambadde akabina ne bambisibe era nayo sinza kwata n'ebisumuluzo sigala nakula bango oyingira ne bondaba nga nyingira kinako buzibu tumira sibulako ku bantu basi bakambi nakagamba kasemba next week tugenda beera n'akazannyulwa kuba leero size nabikola tugenda beera weto 5 oh my god nga tunagenda tukola kateetaga kugula bintu kamangu mangu we listen but we don't judge Nimrod tugambeyo mbagambe we listen but we don't judge just tell us something we will not judge what do you need to say anything we that you did kale gwe sooka ategere kye tutegeeza gwe sooka kuba golesa akazanyo golesa akazanyo katimba mziko yanze ngamba we listen but sooka okay we listen but we don't judge otandise n'okusinika ebinnyo I once helped a man masturbate because I didn't want to sleep with him. We don't judge. We don't judge. You got Dako. I saw people doing when I was seated there. We don't judge. How did you feel? Bakuzinira matu nemu. Notula side eno balinga batudde side eri tunywa whisky kitabuse nabone kibatabukira omwala n'atuulako nga ndi awo ndaba we listen we don't judge we listen we don't judge mbadde nzalesa omuzanyo nange mba nina okubannaye gitagenda kuggwa nkulayirira tandika obuzibu bwenkyogera mugenda kulowooza ebintu bingi already tukumanyi not judging already tukumanyi we don't judge bannaye
ndomaizo nazo endowooza ko ziswaza buswaza. Tali kuswala naffe tetuswadde nga twogereza. December we don't church. Tolonda mukangu chikubewo. This is life. Such is life. Tolonda mukangu chikubewo. Mulaba wano wetuli. Bakolerawo. Nabadde simanyiiwo nga tuli eri waggulu. Ne bwe tuzze eno nga mmanyiiyo. Waliwo honorable yandeetayo. Nekiggwera wano. Ate wano waliwo we basula. Bahabwe yakuleetawo ne gwabaki mukaano totusirwaza ndowooza bw'otulabako amato tuyitambuzi. Bahabwe yakuleetawo. Nandeetawo era gundi ki? Waliwo yali Waki? waliwo yali amperekera nandeetawo. Lwaki mwagala kyogere yandeetawo? Mbadde simanyi kimanyiiwo. Nange nandigambye twajja wano ne tunywa wala. Kale shuga kankulayire eno interview tegenda kuggwa ng'otusiriwalirako. Minister waki? Si minister. Ate ogambye minister. Honorable. Kale mayor. Bwe yakuleetawo kituufu yaani? Because omuntu asobola kuba honorable, asobola kuba mayor, asobola kuba byombi. Honorable mayor. Mayor. Yakuleetawo ne mubaki. Eje. Muri naone batula bona bali abagala wulira. Mayor wawa kitundu ki? Gwe kyamanya mayor. Yakuleetawo nti ne mukola. Netule emmere, they have very good fish. Mayor we Nakawa, mayor wa Nakawa simumanyi. Anti wawa. Yoli minister waffe. Sente z'abalonzi. We said we don't judge. Oli mpulya sente z'abalonzi. Yandeeta netule era bwe sat oba wano obeeri. Netulya. Then after you went home? No, I went back home. Naina agenda. Oba you went and booked somewhere then nakusangayo? No, we didn't do nothing. Boti baba tusiriwaliddeko. Amasebula abantu tugenda. Kati mboge mwena nise. Mwagala bintu bya kisiru. Mwagala mwe bintu bya kisiru. Bano wama bagala bi. Kale. Nebwe nchogera temunnemera ko temumbuza which one temumbuza who. Tusirika busirisi show we don't judge. Okay. Yes. Mayor of which town? Okay, what did you do? Okay. I've ever slept with my boss. I knew it. Listen, but we don't judge. Nimrod batumuziza